السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال الله تعالى: خاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال جل جلاله: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال جل جلاله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. amatenda amajjuvu ga Allah abatulaba era abatuwuliriza, matenda amajjuvu gatenderezebwa ne wakitiibwa Allah nannyinigo. Yeetenda n'ebitendo wakitiibwa Allah nga byonna bibye. Teri kitonde kigenda kujja mu dduniya nga kirina bitendo bifaanana bibye, ku lw'ensonga nti buli kitendo kye yeetenda nakyo nga kijjuvu mu bujjuvu bwakyo. Tewali kitonde kyonna kigenda kuba na kitendo kifaananako bwe kityo. Mu mbeera y'emu yeebazibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ku lw'ebyengero ebingi byazze ng'atuwa. Asaana kwebazibwa Allah ku lw'ebyengera ebyo byazze atuwa mu mbeera yonna, ate era ne yeebazibwa li dhaatihi. Ne waaba nga tatirina kyatuwadde, asaana kuba nga yeebazibwa. Ampuliriza era ndaba kaseera konna tenderezanga Allah ng'otegeera nti byonna ebiri mu nsi muno ye muteesiteesi waabyo. Omwebazenga ng'omwebaza n'ekigendererwa ekyokuba nti omwebaze olw'ebyengera ebyo by'akuwadde. Mu mbeera y'emu ng'okakasa bulungi nti senga ne waaba talina kyampadde mu byengera nze bye ndabako, asaana kuba nga yeebazibwa li dhaatihi. Olw'ensonga nti Allahu subhanahu wa ta'ala mu nsi muno ne waaba talina kyakuwadde kirabikako, n'akutonda ng'akutonze ng'oli mulema. Mu mbeera ey'obulema n'akubeera ng'akugezesa n'ekigezo eky'obwavu mu nsi muno nga tewali akusinga bwavu. Oli mulema ekisookera ddala, ekyokubiri nga oli mwavu nnyo. Mu mbeera y'emu nga tomanyikiddwa. Mu mbeera y'emu wakati mu mbeera eyo ate ng'oli muzibe, ate nga towulira. Mu mbeera eyo osaana kubeera nga weebaza wakitiibwa Allah. Olwaki nti
olw'ensonga nti byonna tabikuwadde naye ate alina kyakuwadde eky'obulamu. Oba oliawo ng'alina bakigyeko bangi gwe n'akikulekera. Nabwe kityo osaana kwebaza Allah ku lw'ebyengera bye mu mbeera y'emu, omwebaze ne lidhaatihi ku lulwe ye nga Allah, nga tomwebaza lwa byengera. Bigambo biyinza kuba biwanvu, naye baddu ba Allah abatulaba era abatuwuliriza, kaseera ka bulamu Allah kakuwadde mu duniya muno, osobole okukakozesa n'okweteekerateekera olunaku lw'otagenda kubaawo mu duniya. Kaseera ka bulamu Allah kakuwadde, na byonna byakuwadde mu kaseera ako, osobole okweteekerateekera olunaku lw'ogenda okuddizibwa gy'ali. Kimu ku byeyogera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abali mu byammwe nga mmwe ebyobukkiriza si bye muliko, owange ggwe omukkiriza, owange ggwe omusiraamu, mu mbeera yo yonna yagamba nti ittaqu yawman, mutye nnyo olunaku era mulweteekereteekera olunaku olwo lwe mugenda okuddizibwa eri wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mpuliriza era ndaba, nkimanyi bulungi nga w'okimanyi nti obulamu Allah yabukuwa naye ng'abukuwaddemu kaseera. Ekyo kikakasa bulungi nga wenkikakasa nti olunaku lumu lugenda kukeera ng'oli wansi wa ttaka. Naye wakati mu mbeera y'okuba ng'okimanyi, wali ofunyeeko akaseera n'otuulako w'otudde ng'olowooza ku kaseera ako. Mpuliriza, funayo olutuula lw'onaatuula ng'olutuula olwo lw'otudde lwakubamu kafaananyi, olunaku lwo olusookera ddala mu ntaana yo lugenda kuba lufaanana lutya? Funangayo akaseera, ofuneyo akadde mu lunaku, mu wiiki oba mu mwezi, kale we kigaana ennyo mu mwaka, otuulengako w'otudde nga weebuuza nti olunaku lwe ŋŋenda okuggyibwamu omwoyo lugenda kunfaananira lutya? Funangayo akaseera otuuleko w'otudde okuba akafaananyi ka malayika nga zijje z'oli nga zikusikamu omwoyo wakati awo mu mbeera eyo. Weebuuzengamu kaseera konna oba akaseera ako k'oli w'otudde nti malayika zigenda kujja zitya, zigenda kujjira mu kifaananyi ki gy'oli. Ekirala weebuuzenga nti ogenda kusembayo mu dduniya muno, ogenda kusembyayo ki? Kuba akafaananyi ku mulimu gw'oliko gwa bukkiriza oba gwa bulyazaamaanya, gulaga kujeemera Allah oba gulaga kuba ng'omugondera. Wakati mu mbeera gy'olimu, akaseera kano oba akaseera akajja mu maaso awo nga malayika ezo zikutuuseeko, kaseera kaliba kakwasa ennaku, kaseera kaliba k'amaziga eri buli muntu yenna aliba ateeteekerateekera kiseera ekyo. Nawe mpuliriza era tulaba, funangayo akaseera mu lunaku, ofuneyo akaseera mu mwaka obeere ng'okuba akafaananyi ako. Okuba ekifaananyi kyo n'ebintu byo by'ogamba nti bibyo era by'ofiirako.
oluvannyuma lw'okufaako bigenda kufaananako bitya? kigambo kinkwasa ennaku naawe nsuubira woba okirowoozezzaako kyandikukwasa ennaku. bangi abafa ne baziikibwa mu mbeera nga baziikiddwa nga ffe nnyini ffe ababaziika. naye wali ozzeekaawo n'olowooza nti nga bwe baziikiddwa naawe w'ogenda oziikibwa? wali otuddeko wansi n'olowooza nti oba n'olowooza kafaananyi k'omusajja afulumizibwa mu jjeneza ng'akwatibwa aggyibwamu bw'ati nti naawe ekiseera ekyo kigenda kukutuukako? imaamu yenna ayimirira mu maaso g'abantu ng'abagamba nti mahmudu oba sulaimaani, nga mu kaseera ako ayimiridde mu maaso g'abantu luliba likaseera luvannyuma lwa swala, eriba zuhuri oba eshaa'i oba magharibi, allah gy'asinga okumanya. imaamu yenna ayimirire w'ayimiridde ng'ekimumuyimurizzaawo mu kaseera ako nga si khutuba wabula galiba mawulire ga nnaku gagenda okuwa abasiraamu b'obadde osaalanga nabo ng'abategeeza nti wallahi ofudde. kaseera ako obanga okalowoolezaako ddala oba obanga okalowoozaako okateekeddeteekedde otya? weeteekeddeteekedde otya olunaku olwampuliriza? yayagamba omusajja omu n'agamba nti abantu abasinga tutambula mu duniya muno ne tukola byonna bye tukola, naye wakati mu kubikola yagamba nti mu mbeera nga tulinga abatatunulangako oba abalinga ffe tulinga abatagenda kuva ku duniya. n'agamba nti kaannaka lam tasma' bi akhbaari man mada, owange ggwe mwana adamu, owange ggwe alyazaamanya omwoyo gwo, kaannaka lam tasma' bi akhbaari man mada, olinga atasomangako ku mawulire g'abaakulembera, olinga atalabangako ku baakulembera nga baziikibwa, olinga atalowooza nti waliwo olunaku lw'ogenda okuyingizibwa mu nnyumba yo nga si ggwe eyeeyingizzaayo, nga bakusitudde busituzi, imma oliba ofiiridde yonna gy'ofiiridde bakuleete bakuyingize ewuwo w'obadde nga weeyingiza, bakuteeke we bali kuteeka mu ddiiro lyo, wakati mu kuteekawo nga bakwebasizzaawo bwebasa. mu mbeera eyo nga bakwebasizzaawo nga tokyasobola yadde okwenyeenyaamu, nga la hawla wala quwata illa billah, ne kamunyeera we kaba nga kakutambuddeko ne kagenda mu nnyindo ne kagenda mu matu tokyasobola kukeggyako. embeera eyo olinga atagirowoozaako nti akaseera ako kagenda kutuukako, nga we kaatuuka ku baakulembera naawe akago kajja mpuliriza ng'akange we kajja. kaseera konna weeteekereteekera akaseera ako nga tekannaba kutuukako. yagamba nti kaannaka lam tasma' bi akhbaari man mada, olinga atawulirangako ku byafaayo by'abaakulembera nti mu nsi muno mwali mubaddemu abantu abakusinga. mu mbeera y'emu mu nsi muno mwali mubaddemu abantu b'osinga, abakusinga mu kusinga kwabwe tekyabalemesa kubeera ng'olunaku olwo lubatuukako, nga wekitaalemesa be wali osinga by'osinga bye wali obasinga byonna lunaku olwo oba kubasingako okufa kubeera nga tekwabatuukako olw'okuba nga wali obasinga. nga we wali osinga wekwatuukako okufa, nga mu mbeera y'emu be wali osinga we batuukwako okufa n'abaali bakusinga we batuukwako okufa, mu mbeera y'emu naawe ogenda kutuukwako okufa. mpuliriza, nkimanyi, nkirowooza muli nti weebuuza nnyo lwaki okufa buli muntu yenna akwogerako, era
yinza okuba kikunakuwaza okubanga buli muntu yenna, buli musomesa yenna avaayo okubanga asomesa ayogera kukufa. Lwaki si kwanayogerako nga kaseera konna koddako? Akwogeddeko oba takwogeddeeko, kaseera konna ogenda kufa. Kirizagana, ojjukizibwa nti ogenda kufa oba tojjukizibwa, obyerabidde oba tobyerabidde, ogenda kufa. Weeteekeddeteekedde okufaako oba tokweteekeddeteekedde, ogenda kufa. Oyagala oba toyagala, ogenda kufa, kubanga si byakwagala ate si bya butwagala. Bangi abaafu oboolyawo nga baali tebaagala, mu mbeera y'emu nga olali abangi nga bafudde oboolyawo nga babadde bakyagala. Tebikweyuniza, ampuliriza, byokola ne bikwerabiza olunaku lw'ogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Baali b'amaanyi, baalina ssente, Allah teyazitunuulira n'azibaggyako n'azibalesa ku dduniya. Baalina abaana, baalina ebyobugagga by'otayina oba by'oyina, ebyali bisingako ku bibyo oba baali baavu mu dduniya okusingako ggwe, ampuliriza, era nga bansingako. Naye Allah subhanahu wa ta'ala maa dhalika byonna teyabitunuulira, yabaggyako ekyobulamu n'abeera ng'abazza gy'ali. Nabwekityo nga we yabatwala wagenda okutwala. Fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu, eggulu teryabakaabira yadde ensi okubakaabira. Abaali ab'amaanyi, abaalina ssente tebakaabirwako ggulu yadde ensi okuba nga enakuwalamu yadde, era yasigala etambula nga weetambula. Mu mbeera y'emu eggulu lyasigalawo era teryekangamu yadde, lyasigala litambula nga bwe litambula we baafa. Nabwekityo naawe byonna bikweyunuza, ampuliriza era ndaba. Baana oba ssente, bya bugagga by'oyina, bufuzi oba kuba w'amaanyi mu ggwanga ly'olimu oba mu nsi yonna, byonna ebikweyunuza ogenda kuba ng'obirekawo oddizibwe mu maaso ga Allah. Ampuliriza, funangayo akaseera weeteekereteekere olunaku olwo. Tereza enkolagana yo ne Allah, mpuliriza, weetereze oba tereza wakati wo, ebiri wakati wo ne Allah wo. Webanga ebadde swala, ng'obadde ekuzannya, ng'obadde ogizannyiramu, ampuliriza ke kaseera obeere ng'ogikwatira mu jjamaa. Webanga ebadde zaka yeri mu maali yo nga togiwangayo, ke kaseera kano kennyini obeere ng'ogikwata ogijje mu maali yo, ogizze gy'erina okubeera ng'eraga. Oba bwanga bulamu obwo bw'obadde owaddeyo ng'obuwadde eri dduniya, ke kaseera kano kennyini obeere ng'ofuna mu bulamu bwo Allah bw'akyakuwadde, akaseera ne bwe kaba katono nnyo okaweeko ku Allah, okawe ku kitabo kye Qur'an. Kaseera ka bulamu kakuwadde Allah, kakozesenga nnyo okweteekerateekera akaseera kali kagenda okuba nga kakuggyeko akakisa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba nti watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. Mwesibirire entanda, naye entanda gye muba musinga okwesibirira nga mumanyi nti mugenda kuddizibwa eri maaso ga Allah, mwalitaddemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ampuliriza, byonna byokola bikole, byonna bye tukola mu dduniya tubikole, naye waliwo akaseera we bugenda okukeera ku makya, buli bakawungeezi oba buli babwa ku makya, balangirire nti ofudde. Kimu ku byayogera nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba, akthiru min dhikri hadimi ladhat, abange mmwe abakkiriza na buli yenna eyogomba okuba omukkiriza na buli yenna eyegomba okubanga ayeteekerateekera olunaku lwagenda okuddizibwa eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti mukyembalambira muyitirizenga nnyo okulowooza ku kaseera wogenda okutukirawo n'edduniyayo. Ampuliriza, kimu ku byayogera nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kigambo kikwasa ennaku, kigambo kikwata ku mutima eri yenna abakiwadde ebiseera. Aisha radiyallahu anha anyumya ebigambo bino.
abinyumya ng'abijja ku nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anyumya n'agamba nti Aisha radiyallahu anha anyumya mukyala omu ku bakyala ba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maama w'abakkiriza. Anyumya ebigambo bino ampuliriza biweka amatu mu budakiika buno obutono ennyo Allah bwakuwadde. Ate mu mbeera y'okubeera ng'oluvannyuma obiwuliriza beera ng'ojjamu ekyokuyiga. Bigambo byali wa maama waffe, maama w'abakkiriza bonna, yagamba nti lunaku lumu bwakeera nga we bwakedde olwaleero, ekyali kirusingako nti we bwakeerera akaseera ako nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali akyali mulamu. Mu mbeera yemu ne Aisha yali akyali mulamu, ne basahaba ab'amaanyi abamu ku b'amaanyi baali bakyali balamu kyekisingako. Naye bwakeera nga obukedde era enjuba yavaayo nga weevuddeyo olwaleero. Oluvannyuma lw'okuba nga olunaku lwawangaala oba lwaziba ne buwongeera ne bukeesa nga obwaleero we bubadde w'obulaba, Aisha agamba nti ekyenjawulo ekyali ku lunaku luno lwali lunaku olwalimu ebigambo ebisaana okubanga mukkiriza yenna yeebuulirira nabyo. Bigambo ki? Anyumya n'agamba Aisha radiyallahu anha agamba nti lunaku lumu nali mu nnyumba yange, wakati mu kubeera mu nnyumba yange nga nina byenkolakolamu, ngenda okuwulira nga nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akuŋŋaanyiza basahaba mu muzikiti. Mu mbeera wakati nga abakuŋŋaanyiza ng'ayina ebigambo by'abagamba. Aisha agamba nti ebigambo bino bye yali abagamba byali bikulu nnyo, era ekyandaga nti byali bikulu, nagenda okuwulira ng'eddoboozi lya nabbi likyuseemu si lye lya bulijjo. Mu mbeera eyo ng'ate munyiivu nnyo, wabula nga munyiivu nga talina gw'anyigidde, wabula nga mukambwe nnyo okusinziira ku nsonga gye yali ayogerako. Agamba Aisha radiyallahu anha agamba nti embeera eyo oluvannyuma lw'okuba nga mpulira eddoboozi lya nabbi lyali liyiseemu nnyo, kyansindiikiriza okuva mu nnyumba gye nnali nzije katuli k'eddinisa oba katuli k'omuzikiti oba ku ddinisa mpulirize ku bigambo bya nabbi bye yali agamba akaseera kano basahaba. Aisha radiyallahu anha anyumya n'agamba nti wennatuuka ne ntandika okuwuliriza ebigambo bya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yali anyumya, byali bikwasa ennaku ate nga byali bikwata ku mutima. Naye ekikulu kya byonna nti bye yali ayogerako byali bitegeeza bino wammanga, byali bitegeeza nti muntu yenna mu duniya ali mu kaseera. Nze naawe mu duniya tuli mu kaseera era tugenda kufa. Mu bufunze bw'ebigambo Aisha radiyallahu anha anyumya n'agamba nagenda okuwulira nga nabbi agamba nti innama mathalu ahadikum, mazima ekifaananyi ky'omuntu mmwe, wa maalihi, n'emmaali ye gy'akuŋŋaanya entakera gy'awa ebiseera n'ebyobugagga bye, mu mbeera y'emu n'ekifaananyi ky'abantu be ab'ewaka, mukyala n'abaana n'emikwano, ekifaananyi kye n'abantu abo, mu mbeera y'emu n'ekifaananyi ky'emirimu gye emirungi. Anyumya Aisha radiyallahu anha agamba nti nabiyuna Muhammad ebigambo yayogera bingi, naye wakati mu kubyogera yali akuba ekifaananyi ky'ebintu bino bisatu, ekifaananyi ky'omuntu n'ebintu bisatu. Ekisuukira ddala ekifaananyi ky'omuntu n'emmaali ye, ekifaananyi ky'omuntu ne mukyala we n'abaana be n'emikwano gye, mu mbeera y'emu ekifaananyi ky'omuntu n'emirimu gye emirungi gye yakola ng'ateekateeka olunaku lwagenda okuddizibwa eri mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekifaananyi kino yali akikuba ng'akikuba ku kaseera k'okufa. Agamba nti ya Aisha anyuma n'agamba nti oluvannyuma lw'okuba nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo bino, wakati mu kubyogera ayogera ebigambo byali bingi. Oluvannyuma lw'okuba nga abyogedde anyumya n'agamba nti oluvannyuma lw'embeera eyo yaliwo
anyuma n'agamba nti mu basahaba mwalimu omusajja yali ayitibwa Abdullahi bun Kuruzi. Wakati mu mbeera nga nabbi ayogedde ebigambo bye, ebigambo ebyali ebingi ennyo, qama rajulun min ashabi nabiyyi, agamba nti omusajja omu ku basahaba bannabbi n'ayimirira. Wakati mu kuyimirira n'agamba ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, ata'zanni, onzikiriza ebigambo ebyo by'oyogedde mpulidde nga binkutte ku mutima, era bibaddemu ekyokuyiga eri yenna liman ya'tabir, ayagala okwebuulirira. Nabwekyo onzikiriza ebigambo ebyo ngende mbikolemu ekitontome kye ngenda okukola nga mbifunzizza buli muntu yenna oluvannyuma asobole okubeera nga abisomako mu bulambalamba bwabyo. Agamba Aisha radiyallahu anha, agamba nti oluvannyuma lw'embeera eyo yaliwo basahaba radiyallahu anhum bonna nga bawuliriza omusajja ono kyayogera kyasaba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadi yamukkiriza n'amugamba nti ya Abdallah, owange gwe Abdullah, beera ng'ogenda okola ekitontome mu bigambo byange bino, nkukkiriza genda obeere ng'okola ekitontome mu bigambo byange. Abdullahi bun Kuruzi radiyallahu anhu, Aisha atunyumiza n'atugamba nti olunaku olwo nabiyuna Muhammadi ng'amukkiriza amugambye nti owange nkukkiriza genda okole ekitontome mu bigambo byange. Abdullahi bun Kuruzi yagenda ekiro ekyo yakimala teyeebase ng'alowooza ku bigambo bya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yayogedde, ali mu kubikolamu ekitontome ekyali ekiwanvu ennyo, ekyali ekiwanvu mukko naye nga si kiwanvu nnyo, wabula ebigambo bya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebyali eby'ebbeeyi. Agamba nti Abdullahi bun Kuruzi olunaku lwakya amakya ne bukeera olunaku olwaddako, Abdullahi bun Kuruzi mu bufunze tetwagala kubeera nga tubiwanvuya nnyo, naye yagamba nti olunaku olwo teyeebaka okutuusira ddala ku fajiri subuhi we yatuuka. Oluvannyuma lw'okuba nga subuhi etuuse, Abdullahi bun Kuruzi radiyallahu anhu yabeera nga ajja masjidi ya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ne babeera nga bajja mu mbeera eyo. Abasahaba abalala baali basalira ku mizikiti emirala baali bawulidde ku mawulire ago nti nabiyuna Muhammadi ayina gwe yakkiriza okubanga akuŋŋaanya ebigambo byabikolemu ekitontome, n'abaali basalira mu masajidi endala kaseera ako babeera nga beekuŋŋaanya ne babeera nga bajja mu masjidi ya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bufunze obw'ekitalo ennyo. Oluvannyuma lw'okuba nga bazze subuhi ewedde bamaze okubeera nga basala, qaama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yabeera nga ayimirira nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamaze okubeera nga basala eswala ya subuhi, ayimirira mu maaso g'abasahaba abagamba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuulira ku salaamu amala okubabuuzaako, abuuza Abdullah n'amubuuza nti ya Abdallah, owange gwe Abdullah, ebigambo bye nakukwasizza, ebigambo bye wansabye okubeera nga obikolamu ekitontome wabimaliriza? Aisha radiyallahu anha atunyumiza n'agamba nti maama waffe wabakkiriza? Agamba nti Abdullahi bun Kuruzi mu kaseera ako yabeera nga ategeeza nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti ebigambo nabikuŋŋaanyiza. Mu mbeera eyo oluvannyuma lw'okuba nga Abdullahi bun Kuruzi nabiyuna Muhammadi amubuuzizza, amugamba nti ebigambo wabikuŋŋaanyiza? Amuzzeemu nti ebigambo nabikuŋŋaanyiza mu kitontome ekyali ekiwanvu abakkiriza abampuliriza kyetugenda okulaba mu budakiika buno obusigaddeyo obutono. Abeera ng'amugamba ya Rasulallah, ebigambo nabikuŋŋaanyiza. Fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abeera ng'amulagira n'amugamba nti taal, n'amukoowoola n'amugamba nti jangu otuulire ddala wano ku kituuli kyange. Abdullahi bun Kuruzi n'abeera nga yajja n'atuula ku kituuti kya nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma lw'okuba nga akituddeku baaluganda,
oluvannyuma lw'okuba ng'akituddeko abeera ng'atandika okubeera ng'ayogera ebigambo akuŋŋaanyiza ebigambo bya nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam abeera nga tannaba mu mbeera wakati nga tannaba kubeera ng'atandika kubyogera yabeera nga abuuza basahaba radiyallahu anhum nabiyuna muhammad yabalagira n'abagamba abange mwekuŋŋaanye muwulirize ebigambo bino ebigambo byamakulu nnyo basahaba radiyallahu anhum ajmain bonna ne beekuŋŋaanyiza ku abdullahi bun kuruzi radiyallahu anhu ne beera nga beekuŋŋaanya ne aisha radiyallahu anha yaliwo mu ddinisa lye ng'awuliriza era yatunyumiza hadisi eno agamba nti oluvannyuma lw'okuba nga basahaba bonna beekuŋŋaanyiza bonna basirikiridde balindiridde ebigambo by'owekitiibwa nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebyakuŋŋaanyiziddwa owekitiibwa sahaba wa nabiyuna muhammadin abdullahi bun kuruzi babeere nga babiwulirako ebigambo ebyo by'ebikitiibwa abdullahi bun kuruzi yatandika okubeera ng'anyumya ebigambo bye bino yatandika okuba ng'atontoma ekitontome ekyalimu ebigambo ebyali ebingi ennyo ebigambo ebyali ebyamakulu ebyali ebyamaanyi ennyo abdullahi bun kuruzi anyumya n'agamba n'atandika ebigambo bye n'agamba nti fa inni wa ahli mazima ddala ya rasulallah wakubye ekifaananyi ky'omuntu n'ogamba nti fa inni wa ahli mazima ddala nze na buli mukkiriza yenna ali eyampuliriza era ndaba wa ahli n'abantu bange walladhi qaddamat yadi n'emirimu gyange egyo gye nkoze mu mirimu gyange emirungi n'emirimu gyange egy'edduniya n'emmaali yange kada'in ilaihi sahbahu thumma qaili anyumya n'agamba nti kiringa ekifaananyi ky'omusajja kada'in ilaihi sahbahu thumma qaili kiringa ekifaananyi ky'omusajja akowodde ab'emikwano agamba nti kada'in ilaihi sahbahu thumma qaili liikhwatihi idhum thalathatu ikhwati kiringa ekifaananyi ky'omusajja ng'omusajja oyo abadde n'ab'emikwano ba mirundi esatu ab'emikwano abo ab'emirundi esatu n'abeera ng'abakowoola thumma qaili liikhwatihi idhum thalathatu ikhwati ainu ala amrin biya alyawma nazili agamba nti mu kaseera ako n'abeera ng'akowoola ab'emikwano bano ab'emirundi esatu n'abakowoola n'abeera ng'abagamba ebigambo bino abooluganda abampuliriza n'abagamba nti abagamba ebigambo bino agamba nti thumma qaili ainu ala amrin biya alyawma nazilu firaqun tawilun ghayru muttafiqin bihi famadha ladaykum fi alladhi huwa ghairi agamba nti kiringa ekifaananyi ky'omusajja ng'atuukiddwako akaseera k'okufa kaseera kakufa katuuse ku musajja oyo oba nga kuba kafaananyiiko ng'otuukizibbwako akaseera k'okufa wakati mu mbeera eyo n'okowoola ab'emikwano bano ab'emirundi esatu n'obasaba okubeera nga bakuyambako weebanga mu kaseera ako mundu yegenda okutta nga bakutunuzzaamu la hawla wala quwata illa billah ng'essasi bamaze oliteeka kwegamba bamaze bakutunuzza oli mu gun point wot bakutunuzzaamu emuntu webanga mmotoka ogenda kufa kabenji ng'imaze okukutuukako obubanga bulwadde bwe bugenda okuba nga bukujja mu bulamu bw'edduniya allah nga bwe yateekateeka ng'omaze okutuukira ddala mu kaseera kali akasembayo oyita ab'emikwano bano ab'emirundi esatu ab'emikwano bino omamala okubayita n'obagamba abange ba mikwano ba luganda mbadde nyize nnyo ndaba ngenda kubaawukanako nabwekyo mbadde saagala kubeera nga mbaawukanako agamba ab'emikwano bano ab'emirundi esatu abagamba ba mikwano abampuliriza basseruganda abange ku bakafaananyi ako olina ab'emikwano ab'emirundi esatu obagamba ebigambo bino obagamba abange saagala kwawukana nammwe nkyayagala okuwangaala nammwe naye kasitaka nantanda ne mbaawukanako ngenda kuba nga mbaawukanyeko olwawukana sigenda kubeera nga nziramu kubeera nga mbalaba ila qiyami saa okutuusiza ddala ku lunaku lw'ekiyama mu mbeera eyo anyumya abdullahi bun kuruzi radiyallahu anhu mu bigambo bya nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam byowa ekitiibwa asinga ekitiibwa mu nsi muno asinga ekitiibwa ku lunaku lw'ekiyama agenda okubeera nga atuwolereza atunyumiza ebigambo bino n'agamba nti faqala mru'un minhum ana sahibu alladhi kaseera ako w'omukwano omu n'abeera ng'awanika omukono n'abeera ng'agamba nti owange sseruganda bigambo byo byotubuulidde tubiwulidde
otugambye nti ogenda kwawukana naffe kituufu obadde toyagala kwawukana naffe naye tubadde tulinayo mbadde nsaba ompeeyo akakisa kubanga obwedde oyogera nga nze nsirise nkuwuliriza nakuwa ekityo mbadde nsaba ompeeyo akakisa mbeere nga nkubuulirako ebyange amagezi genyinza okubeera nga nkuwa mu kaseera kano obanga obadde oyagala kubeera ng'okyasigala naffe. faqala mru'un minhum ana sahibu alladhi, owomukwano ono awanika omukono n'agamba nti ana sahibu alladhi, owange sseruganda mpuliriza nze wa mukwano nga nze owomukwano oyo utiuka fima shita qabla tazayuri, ngenda kukugondera mu byonna byonaaba ondagidde, byonna byonaaba bwoyagadde okunkozesa ngenda kubeera nga mbikola era ndiredde okubeera nga onkolamu byonna byonaaba oyagadde okunkolamu, naye byonna byoyagala okunkolamu nina akakakulizo kamu qabla tazayuli, nga tonnaba kubeera ng'onjabulira, nga tonnaba kubeera ng'okwata kkubo kubeera ng'osinkana malakul mawuti, nga tonnaba kubeera ng'ogenda mu ntaanaayo. Nabwesi agamba nti ow'omukwano oyo bw'ati wagamba, yaani agamba nti nze byonna by'onkolamu bikole, naye obinkolamu nga tonnaba kubeera ng'oyawukana nange. kadain ilayhi, agamba nti no mu mbeera eyo utiuka fima shita qabla tazayuli, fa amma idha jadda alfiraqu fa innani lima bainana min khullatin ghayri wasili, yagamba nti naye nga wotugambye nti ogenda kwawukana naffe kaseera kajja maaso awo, otugambye nti ogenda kwawukana naffe akaseera ako kanaabanga kazze ng'olyawukanye nange, la hawla wala quwata illa billah, nkulayirira Allah nze ogenda kuba oyawukanye nange ngenda kuba sikyasobola kubanga nkugasa, ogenda kuba tukyasobola kubanga onneeyambisa. Agamba nti nno falima bainana min khullatin ghayri wasili, n'obwoluganda bwa sseruganda n'omukwano gwe tubadde tuyina gugenda kubanga gukomaawo. agamba nti ow'omukwano oyo n'agamba fakhudh ma aradta al'ana minni fa innani, agamba nti ow'omukwano oyo agamba mu kaseera ako n'agamba nti owange nkwatamu byonna byonaaba oyagadde okunkwatamu, nkolamu byonna byoyagadde okunkolamu, nkolamu nsaddaakamu oba oyagadde kunsaddaakamu, oba oyagadde kungabangaba, naye agamba nti nno fa amma idha jadda, agamba nti fakhudh ma aradta al'ana minni fa innani sayuslaku bi fi mahyilin min mahayili fa in tubqini la tubqi fastanfidannani wa ajil salahan qabla hatfi muajiri. Ow'omukwano oyo akugamba mu kaseera ako ak'okufa n'akugamba nti owange nkolamu byonna byonaaba oyagadde okunkolamu, nkwataamu osaddaaka oba oyagadde kunsaddaaka, nkwataamu ngabe oba oyagadde kungaba, ku lw'okubanga nti wona amala okufa nga wotugambye nti ogenda kufa, ngenda kukwatibwa nga banyizi bo wakati w'abooluganda, wakati w'abantu bo, ngenda kubeera nga nsaasaana, sigenda sigalaawo nga nze nkulinze kubanga nze omugaso gwo obadde ogunfunamu, omugaso gwange obadde ogunfunamu ng'okyali nange. Yagamba nti fa in tubqini la tubqi fastanfidannani, kyenyinza okugamba waluganda wasseruganda mpuliriza, newoonasalawo kubanga osigala nange banziike naawe mu ntaana eyo gy'ogambye gy'olaga, togenda kusigala nange onfunemu migaso, newoonaba osazeewo kusigala nange togenda kubanga onfunamu mugaso gwonna. Nabwekyo yagamba n'agamba nti asembyayo ekigambo ekigamba waalibadde weeteekateekawo okuba kunkwatamu, waalibadde onkwatamu n'osaddaaka. Ebigambo nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yali abyogera yagamba n'agamba nti nno fadhalika, ekyo nno yew'omukwano oba yemmaali yaffe abanga bampuliriza, sente zonna zetukola mu dduniya tezigenda tugasa mu kaseera kakufa, zitugasa tukyali ku dduniya, era muntu yenna alina kyayagala okubanga azikolamu ebbanga ly'amala ng'akyali mulamu. Yagamba nti ow'omukwano oyo gwe tusinga okuba nga twagala, ow'omukwano owa ssente. Yagamba nti ow'omukwano abantu gwe balwanira asizza bantu bangi bafudde ku lwa ssente, abantu bangi baawukanye ku lwa ssente, bantu bangi bali mu makomera lwa ssente, bantu bangi bali mu malwaliro lwa ssente, naye mu nkomekerezo yaazo, mu kaseera k'okufa zigenda kutwabulira, zigenda kubeera nga zigabanyizibwa wakati w'emikwano, zigenda kuba nga zigabanyizibwa wakati w'eŋŋanda.
nga newoba osazeewo n'ogamba nti baziike nazo tezigenda kugasa, newosalawo ne bagamba nti gwe sente zo zonna oyagala bakuziike nazo mu ntaanaayo tezigenda kugasa. Ampuliriza, byonna byokola bikole, sente tewali egaana zinoonya zinoonye, naye yewomukwano bwatyo wagenda okumaliriza bwatyo wogenda okwawukana nazo wonaaba nga tozikozeemu ebyo byolina kubeera ng'ozikolamu. Bizimbe byonna byozimba togaanibwa kubizimba bizimbe, naye kuba kafaananyi ng'oyawukane nabyo tebigenda kugasa. Emmotoka zonna z'ovuga ez'ebbeeyi zivuge, naye wakati mu kubeera ng'oyawukane nazo ogenda mu ntaanayo ogenda zireka ku duniya, abaana bazigabane. Byonna byokola bikole, naye waliwo olunaku lwe bigenda okugabanyizibwa wakati w'abaana bo oba wakati w'abantu, oba oliawo n'abaana bo baleme bifunako. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yali ayogera ebigambo ebyo yamaliriza n'abuuza basahaba n'ababuuza n'abagamba nti atardawna mithla hadha, abange basahaba abange mmwe abakkiriza musiima ow'omukwano afaananako waatyo, owange ampuliriza osiima okubanga gwe ow'omukwano kwegamba abeere mukwano gwafaananako bwatyo. Yagamba hiya duniya taqulu bimil'i fiha, eyo ye duniya egamba omuntu ajagala ennyo, hadari min batshi wa fatki, owange nkwewaza kunze eduniya ekowola buli kaseera konna ekugamba owange walibadde onneewala nnyo. Fala yaghurrannakum minni ibtisaami, tondaba olw'okubanga ndi naawe, tolaba ssente olw'okubanga ziri naawe, tolaba ebizimbe n'osanyuka nnyo olw'okubanga biri naawe akaseera kano. Yagamba nti faqawli mudhikun walfi'lu mubki, ebigambo by'edduniya biwoomerera, obange buli muntu yenna akwata ku nsimbi aba musanyufu, naye walfi'lu mubki, naye ate ebikolwa byayo weebenga etuuse kwawukana naawe bikaabya. Abange duniya ekaabya omuntu wabanga teyeteekerateekera lunaku lwagenda kuddizibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ow'omukwano asooka Abdullahi ibn Kuruzi yagamba nti ayogera ebigambo ebyo. Ow'omukwano owokubiri awanika omukono n'agamba nti waqala mru'un minhum ow'omukwano owokubiri n'awanika omukono n'agamba nti owange nange mbadde nsaba ompa akakisa njogereko kubanga ebyoyo tubiwulidde, eby'edduniya byo tubiwulidde, koma ku dduniya. Ow'omukwano gwo esente zo maali yo byonna bikoma ku duniya, ku akhira tebirina kye bigenda kugasa okujjako ezo ze wakwata n'osaddaaka ze zigenda okubeera nga zikugasa. Mu mbeera yemu ow'omukwano owokubiri awanika omukono n'agamba nti waqala mru'un qad kuntu jiddan uhibbuhu, ow'omukwano ono awanika n'agamba nti nze wa mukwano. Ow'omukwano n'awanika owokubiri nga qad kuntu jiddan uhibbuhu, mbadde mwagala nnyo. Ow'omukwano oyo nga mbadde mwagala nnyo, wa uthiruhu min bainihim fi tafaduli, era mbadde musukkulumya nnyo b'emikwano bano ab'emirundi esatu. Ow'omukwano ono mbadde musukkulumya nnyo nga wembeera wonna wendi mbeerako nekyembagamba ne mbategeeza nti abange oyo mukyala wange, abange oyo gundi wange, mbadde musukkulumya nnyo. Ow'omukwano oyo awanika omukono n'agamba nti waqala mru'un minhum waqala mru'un qad kuntu jiddan uhibbuhu wa uthiruhu min bainihim fi tafaduli ghanaiya anni jahidun laka nasihun idha jadda jiddu lkarbi ghayru muqatili. Owange ebigambo mbadde nkusaba ebigambo byengenda okugamba biwaamatu obiwulirize, naye nze byennyinza okugamba nti kaseera kakufa kokutugambye we kanaaba kazze gy'oli sigenda kubeera nga nsobola kukalwanyisa. Abange abatuwuliriza yagamba nti yagamba Allahu subhanahu wa ta'ala i'lamu annama alhayatu dduniya laibun wa lahu, abange mumanye nti ebiseera by'edduniya bitumalira biseera byakuzanyiramu buzanyizi. N'agamba nti almaalu walbanuuna zinatu lhayati, yagamba nti emaali n'abaana n'abakyala ziina byakwewunda bya dduniya. Walbaqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban, ayagamba nti naye ate emigaso emirimu emirungi eswalayo gy'osadde kasi Qur'ani yo gy'osomye yegenda okubeera nga ekusigalirawo mu kaseera kano. Akuba nabiyuna Muhammad ekifaananyi ky'omukyala n'abaana bayimiridde balina bye bagamba mu kaseera k'okufa. Bagamba abange nze byennyinza okugamba nti sigenda kugasa mu kaseera kakufa, okujjako sigenda kusobola kulwanyisa kufa nga zze gy'oli ghayru muqatiri walakinnani baaki alayka wa mu'minun, naye kyengenda okukolera mu kaseera k'okufa okanaba kazze gy'oli ngenda kubeera nga nkukaabirako, wa mu'minun ngenda kubeera nga nkuba ebiwoobe.
wa muslim bi khairin inda man huwa sa'iri buli muntu yenna najje nakumbuuzako nti obadde otya mugenda kukwogerako birungi wamuttabiu limashina amshi mushayyan mu mbeera eyo mu mbeera nga mmaze okubanga omufaananako bwentyo nkwogeddeko birungi nkukabiddeko era nga mu mbeera yemuwo nabo maze okufa nkusuubiza okubanga nkuziika bulungi mbeere nga nkutwala nkuziike wamuttabiu limashina amshi mushayyan wa inu birifqin ukbata kulla hamiri ngenda kubeera nga nkutwala mu ntaanayo nkuziike أمشي مشيعا وعين برفق عقبة كل حامل إلى بيت مثواك الذي أنت مدخل ورجع مقرونا بما هو شاغل أبانك ngenda kubeera nga nkutwala eri mu ntaanayo mbeere nga nkuzika oluvannyuma lw'okuba nga nkuzika ngenda kubeera nga nkumawo nkole ebyange kubanga gwojja kuba ogenze waba mukyala yagamba nti nabiyuna muhammadi agenda kumalawo akabanga katono nnyo babeere nga afumbirwa waba mwana agenda kukwata amakubo ge abeere nga agenda akola ebibye agamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna ngenda kubeera nga nkomawo mbeere nga nkola ebyange nabwe kityo n'agamba nti nno oyo ekyo nno kyekifaananyi fadhalika ahlu lmari dhaka ghanauhum falaisa wa inkanu hirasan bita'iri abanga ababuzaabuzibwa n'abaana n'abakyala obwo bwe bugagga bwabwe bwe butyo buyinza okumaliriza mu kaseera k'okufa tebalina kye bagenda kugasa mu kaseera k'okufa nabwe kyampuliriza weteekereteekere nnyo olunaku lw'ogenda kuddizibwa mu maaso ga allah sente tezikumalaamu mukyala takumalaamu bizimbe byoyina tebikumalaamu toganibwa kubikola naye bikole ng'okimanyi nti waliwo akaseera kogenda okubeera ng'oyawukana nabyo agamba nti waqala mru'un minhum ana al-akhu la tara owomukwano owokusatu mu budakiika buno obusigaddeyo obutonotono awanika omukono n'agamba nti ana al-akhu la tara owange nze wa mukwano ana al-akhu la tara obadde tondabawo obadde mpisaamu amaaso akhallaka mithlu indika rubi zalaziri nze wa mukwano nga tewali mukwano gwagenda kufuna nga gufaanana nga nze ndi wa mukwano nga njawukanako n'abo bonna ab'emikwano abo babiri babadde bakugasa ku duniya naye nze laila alqabri talqani hunalika qaidan ujadilu anka alqawla raja attajaduli ogenda kunsinkanayo mu ntaana nga wogambye nti ogenda kugenda mu ntaana ogenda kunsinkanayo abanga mpuliriza w'omukwano yakuzzaamu amaanyi newakubadde obadde omuyisa bwotyo agamba mu kaseera ako agamba nti ngenda kukuyambako ne mu ntaana ngenda kubeerayo naawe akaboozi tugenda kubeera nga tufubulaba nga nkunyumiikiriza ng'ozze mu ntaana laila alqabri talqani hunalika qaidan ate ne we bana baba kubuuzizza ebibuuzo by'omuntu ana ngenda kufuba okulaba nga nkuddiramuko ate sigenda komawo wa aqwadu yauma alwazni fi lkiffati allati takunu alaiha jahidun laka fi tathaquli agamba nti nno ate ne ku lunaku lw'ekiyama ngenda kuyambako ngenda tuulira ddala wali ku kifo kiri eri kwegamba ngenda tuulira ddala ku ludda lwa minzaani lwoliba osinga okwagala luzitowe ngenda kugezaako okulaba nga nkutuulirawo nkubeererawo nga tewali akubeereddewo mu kaseera ako wa aqwadu yauma alwazni fi lkiffati allati takunu alaiha jahidun laka fi التثاقل فلا تنساني واعلم مكاني فانني عليك شفيق ناصح غير خاذل يقام انت والي بدتو نيرابيرا wali badde onfaako wali badde ompaamu akatiibwa wali badde ompaawo yakaseera mu bulamu bwo nobeera ng'onfaako yagamba nti fadhalika ma qaddamat min kulli salihin talaqihi in ahsanta yauma tawasuli yagamba nno ayo nno egyo emirimu gy'omuntu gy'abanga akoze mu duniya qur'ani yo gye wasoma swalayo gye wasoma gye wasaala saddaaka yo gye wasaddaaka zakayo gye wawa muzikiti gwe wazimba basiraamu be wayamba mu kaseera ako nga kyekifaananyi ky'emirimu gyegyo emirungi wegyo giyinza okugamba kubanga gyo gigenda kukubeererawo mu ntaanayo n'oluvannyuma lw'omu ntaana ku lunaku lw'ekiyama mpuliriza yagamba nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam idha mata al-insan omuntu ono wafa inqata anhu amalu emirimu gye gimukutukako gyonna byabadde akola wabadde baana abaleka ku duniya ne bagenda bakola ebyabwe weziba zibadde sente nga zanoonya azireka ku duniya oba babadde bakyala abaleka ku duniya ne bagenda bafumbirwa wabadde nga badde maneja wa kampuni yonna oba maneja abulekawo ne bamugabira omulala
waba badde bosi nga bosi obwa bosi tebukyakola waba badde pulezidenti ensi agireka nefunirwa ku pulezidenti omulala inqata anhu amalu emirimu gye gyonna gimukutukako akutukawo byonna nebibadde bikolebwa nasigala bwomuba munigina illa min thalathatin okujjako emirimu gino emirungi gye yakola emirimu egyebika ebisatu n'agamba sadakatun ogusookera ddala saddaaka gye yakola nga yagikola ng'esigala egenda kusigala ng'etambula oba ilmun oba okusomesa kwonna kwe yasomesa oba ekitabu kyeyawandiika aw ilmun oba mu mbeera yemu aw waladin salih oba omwana gwe yaleka ku duniya ng'amusomeseza eddiini ya allah yad'u lahu agenda okusigala ng'amusabira nabwekyo oluvannyuma lw'okuba nga nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam akubye ekifaananyi ky'edduniya akubye ekifaananyi ky'edduniya eky'omuntu n'edduniya ye sente zaffe zetunoonya ezitubonyaabonya buli ku makya n'akawungeezi n'akuba ekifaananyi ky'omuntu n'abakyala abatubonyaabonya gwolyawo ng'abakyala be bakubonyaabonya mu dduniya buli gwolaba toyisa sikaati nga ne bwe bateeseteese kidomola osooka kibikkula olabe oba kidomola ddala kasita bakyambaza sikaati ekidomola osooka kibikkula ne kiba kitooke osooka okirabe nga gwe bakyala be bakubonyaabonya abange ebifaananyi ky'edduniya eky'essente n'abakyala w'ebityo bigenda okubeera nga bikomekkereza tebigenda kubeera nga bikugasa ku lunaku lw'ekiyama okuggyako ekifaananyi kiri ekisembayo eky'emirimu emirungi gye gigenda okubeera nga gitugasa oluvannyuma lw'okufa ampuliriza weeteekereteekera akaseera k'ogenda okuddizibwa mu maaso ga allah ampuliriza weefuba nnyo okulaba ng'olongoosa embeera yo wakati wo ne allahu subhanahu wa ta'ala longoosa embeera yo wakati wo ne allah mutendereze mujjukire nga akaseera konna nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam aisha atunyumiza n'agamba nti oluvannyuma lw'okuba nga abdullahi bnu kuruza ayogedde ebigambo bino ebyali ebiwoomu ebyali ebikwata ku mutima ebyali ebikwata ku basahaba byakwata nnyo ku basahaba fabaka nabiyuna muhammadi ye yennyini n'akaaba wabaka sahaba ne basahaba bonna ne bakaaba nga bawulira ebigambo bibakutteko nnyo nga bawulirira ddala nti bulijjo ebibamalamu tebiriimu ne bakaaba basahaba radiyallahu anhum omuzikiti gwonna ne gujjula ebiwoobe nga bonna bawulira bibakutteko nnyo ne babeera nga baavaawo nga buli omu ateeseteese nniya ng'agamba nti ngenze kulongoosa mbeera yange wakati wange ne allah swalaka ŋŋende njongeremu saddaaka ke ŋŋende nzikole nga seekwatamu sadaka yonna gye ŋŋenda okukola ŋŋenda gikola lillah emirimu gyange gyonna gye ŋŋenda okukola ŋŋenda gikola lillah sigenda kuddamu kuzanyira emirimu gyange basahaba radiyallahu anhum baateeka nniya eyo oluvannyuma lw'okuba nga bawulidde ebigambo ebyo ampuliriza gw'otadde nniya ki abange bbu baavaawo baagenda ne bongeramu juhudi mu kusoma quran obange gw'otadde nniya ki bagenda ne bongeramu juhudi mu kusaddaaka gw'otadde nniya ki nabwe kyampuliriza bigambo bibeera bingi bigambo biyinza okuba ebingi naye wakati mu kuba ebingi tukwatamu ebitonotono nabwekyo ebigambo ebyo nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yanyumya bye yayogera n'abuulira basahaba aisha radiyallahu anha byatunyumiza byanyumya n'agamba nti abdullahi bun kuruzi byakolamu ekitontome ampuliriza byalimu ekyokuyiga kyamaanyi eri buli mukkiriza yonna nabwekyo kubanga akafaananyi mukkiriza wenna funangako tuula wotudde weebuuze nti kaseera kakufa wekaliba kazze gyendi ŋŋenda kufaanana ntya wattaku yauman turjauna fihi ila llah tyannyo olunaku lwogenda okuddizibwa mu maaso ga allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun oluvannyuma allah akubale akubuuze ku buli kyonna kye wakola sente ze wakuŋŋaanya akubuuze wazijjawo era wazisaddaakira waziteekawa wazisaasaanya otya buwangazi bwo allah bukubuuzeeko wawangaala otya buvubuka bwo allah bukubuuzeeko wawangaala otya mu buvubuka bwo byonna allah agenda kubeera nga bitubuuzaako faman yamal mithqala dharratin khairan yara anaakola akalungi nokanaba katono katya agenda kasisinkana mu maaso ga allah waman yamal mithqala dharratin sharran yara naakola akabi neokaba katono katya maaso ga allah agenda kubeera nga akasisinkana ampuliriza kigambo kibadde kyakubanga tulongoosa embeera yaffe wakati waffe ne allah subhanahu wa ta'ala ng'otegeera nti mu maaso ga allah ogenda kuddizibwayo waliwo olunaku lwogenda okuddizibwayo nga nabbi we yaddizibwayo nga basahaba we bagenda nga abagagga we bagenda abatukulembera bafirawuna bakaruuna babmk bamini daada abasajja abaali abamaanyi bagadafi abaali bakabaka ababadde bamanyi
abamanyikiddwa bonna bagenda naawe ogenda, ababadde abaavu bagenze, ababadde abagagga bagenze, ababadde mu mbeera yonna bagenze ne bagenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe ekyo beera ng'oteekateeka olunaku olwampuliriza, weeteekereteekera olunaku lw'ogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Kyensembyayo baddu ba Allah, bigambo bibadde bingi naye ebigambo kye tubadde twogeddeko ekibadde eky'amaanyi eky'okuba nga tweteekerateekera olunaku lwe tugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Weeteekereteekere olunaku olwo n'okuba ng'obaako kyokola, swala gyongeremu, Qur'ani gyongeremu. Kyensembyayo biidhnillahi ta'ala, kyensembyayo mu bigambo byaffe kyemmaliriza nakyo, Tahira Islamic Center omukutu guno gwe tuliko yateekateeka kwegamba embeera gye tugenda okuba nga tuteekateekamu entaana yaffe n'okubeera nga tudda mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala, nebeera nga etaddewo embeera, nebeera nga etuteereddewo ka chance k'okuba nga tusaddaaka kiri kye twogeddeko nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kye yagamba, au saddaaka ekulukuta, abange emaali yo gikwatemu osaddaake nga tennaba kubeera nga ekuvaako, nga tennaba kubeera nga egabanyizibwa wakati w'abaana, nga tennaba kubeera nga egabanyizibwa, nga tennaba kuzimbwamu bizimbe ng'omaze okuba nga ova ku duniya. Tahira Islamic Center erina enteekateeka gye yatuteerawo ey'okuba nga tuyongerera ku mpeera zaffe n'okubeera nga tweteekerateekera ekinnya kyaffe, entaana yaffe na tusaddaaka, nga tubeera nga tusonda kamera, oba nga tubeera nga kwegamba tuteerawo enkola ey'okuba nga tusonda kamera ezigenda okuba nga zitambuza obusiraamu, n'okuba nga tweyongerera ku mpeera zaffe nga tusonda kamera biidhnillah. Ennamba z'amasimu ze tusindikako akasente nga we tuzze nga tubyogerako ensonga eyo, era nga we tukyagyogerako tujje twejjukanya kaseera konna ku nsonga eyo kweziri ku sikuriini awo insha Allah biidhnillah. Osobola okusindikako kyonna ky'oba osindiseeko mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo. Mu mbeera y'emu kyensembyayo baddu ba Allah, Tahira Islamic Center erina enteekateeka ey'okuba ng'esomesa Qur'an, ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala online mu kaseera konna k'oyina, mu budde bw'oyina, beera ng'oteekateeka ekinnya kyo, beera ng'oteekateeka olunaku lw'ogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah ng'oyiga okusoma Qur'ani ne Tahira Islamic Online School nga ekuyigiriza okusoma ekitabo kya Allah Qur'an mu kaseera konna wonna w'oba oli, mu mbeera gy'oba olimu, ate nga ng'ofuna omusomesa owuwo mu kaseera konna. Tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okuba nga tweteekerateekera olunaku olwo lwe tugenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akuwa okweteekerateekera olunaku olwo nga we musabaku okubeera nga mpa okuba nga ndweteekerateekera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.